Resistance Movement ekya NRM. Yoweri Kaguta Museveni bw'ahabulwa kandidate waabwe olunaku lwaleero ayolekedde ebitundu eby'Ebudaka n'ebitundu eby'Ekibuku gy'agenda okubanga afefeta akalulu. Owa ekibiina ekya National Peasants Party muganda waffe Robert Kasibante lwaleero ayolekedde ebitundu eby'Ekkumi n'ebitundu eby'Engola so nga ate Mubaraka Munyagwa Sserunga Mugati gwa Bata olunaku lwaleero akyali mu bitundu eby'Ebuddu era ng'agenda kuba mu bitundu eby'Ebukomansimbi y'ajja okuva ate abeere ng'ayolekera ebitundu eby'Essembabule. Gregory Mugisha Muntuwera ono nga ye candidate w'ekibiina kya ANT ayolekedde ebitundu eby'Ekkole, ebitundu eby'Eddokolo n'ebitundu eby'Amorata. Ye Nathan Nandala Mafabi wa FDC ali mu bitundu eby'Telego, ebitundu ebya Madi Akolo. So nga ate Joseph Mabidis Elton wa kibiina kya Conservative Party CP ali mu bitundu ebya Nepak n'ebitundu eby'Moroto. Wabula ate Frank Bulira wa RPP ayolekedde ebitundu eby'Ekisoro. Robert Kyagulanyi Sentamu olwaleero agenda kusiba mu bitundu eby'Emitoma gy'ajja okuva ayolekera ebitundu eby'Ebushenyi olwo kujja okussa ebitundu eby'Erubirizi eri ku Mulungi Trevor era atugoberera yenteekateeka eyo okusinziira ku nnambika yaabwe gye batuwa n'akakiiko ak'ebyokulonda bwe bajja okubanga batalagana okufefeta akalulu kaabwe n'okubanga oboolyawo banoonya akalulu kano.